Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana, ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Abantu b'envuganya nabo bonna inze wammwe bwe bajja gye muli mubabuze ebijja bya jjajjaawo biruwa. Ebijja bya kitaawo oba kitaawo aliwa bw'aba gyali. Ate mubeere bakambwe nnyo kubanga teri agenda kukulaakulanya kitundu kyaffe ng'oggyeko ffe. Kyokka ate temubawalana oba temuwalana bantu bala bonna bonna. Ate bwenjogera ekyo sitegeeza nti amawanga amalala n'Omuganda ng'azaalibwa Nakaseke agenda yeesindowe Nakaseke. Ntegereka bulungi. N'ow'eggwanga eddala asobola okwesimbawo singa azaalibwa mu naakati ebijja bya jjajjange biriwa, naye bw'aba tabirina atuweemu kasipeesi. Ki kye mbasuubiza? Nze ndi mu gavumenti, sigenda kuyiga buyizi nga muntumye. Bwe munantuma ngenda kutuukiriza ebibaluma. Abo bonna abajja gye muli mubagambe nti mwafunye omubaka owammwe anaabategeera. Disitulikiti ya Luweero, eggwanga Uganda. Lwaki njagala okubategeeza gyenva? Njagala olwalira abampadde obudde okumpuliriza, okukkiriza ne mujja wendi. Bwe muba muzeeyo at least mube nga musobola okubaako bye munnyonnyola abatazze nti omuntu gwe mwalabe mwamutegedde. Nsuubuga Sulaiti, ndi musajja musomesa owa sekendule nga nina okusomesa geography, economics atasomesa. Diguli ye Makerere nesikola ki? Sisomesa. Ndi musajja musuubuzi. Ndi musajja omusuubuzi, nyingiza omuceere ogwa Basmati okuva e India mpaka wano mu Uganda. Nenyingiza omuceere gwa Super gwe bayita ogwa TZ okuva e Tanzania mpaka wano mu Uganda. Nfulumya ekirime ky'emmwanyi ebweru w'eggwanga mu nsi nga Somalia, South Africa n'abalala.
ndi musajja mulunzi ow'enkoko ez'ennyama mu bungi nga nzirundira bukeekaawo. Mu bufunze gavumenti yalabanga oba oliawo olina kyenkoze ndi omu ku bainvesita mu ggwanga lino. Investment kyemukola muli mu kusiga nsimbi ng'ate muyamba community. Buli azze wano tulina abakatale, ani azze tayambadde be batuguze engoye yaabwe. Kyokka ate mu kujja wano ani azze atambula buli omu azze n'ebidduka, kitegeeza nti buli omu ayamba ki munne. Naye tulina ekizibu nga eggwanga. Olw'okuba tumbali mwalinze dda ngenda kuyita mu bufunze nga njogeramu ebyamakulu byokka, ebingi tujja kuzisinkana ku mabbali eyo. Nina omukisa nti nze ntambula eggwanga lino lyonna. Nsaba bayiriza ebintu musirike kyembasaba. Nsaba batuwuliziganye. Ekizibu kyemusanga kitusanga. Nze aba bodaboda abasinga wano mwali munvuzeeko. Ninja kusaba buli yali anvuzeeko ayimirire nga wali onvuzeeko ku piki yo. Nga wali onvuzeeko ayimirire. Aba bodaboda abo bonna baali banvuzeeko mutule wansi. Naye siina akammanja bonna nabakola ki? Bonna nabasasula. Ate tusigala nga tuli ba mukwano. Bye muyitamu kizibu nnyo tuula ku booda. Owa booda n'asirika agenda akunnyonnyola kimu ku kimu ogenda otuuka kati mufunye omukulembeze owammwe. Kubanga ebibaluma mbimanyi. Ng'oggyeko okubimanya nange kyenkana mbirimu mummwe ninamu muto wange Yewazo Soweto. Muyinza ogamba nti ndi wala nnyo nammwe ndinamu. Abakatale ninayo bannyinaze abali mu butale. Naye ekizibu kye tuzze tusanga emirundi gyonna mulonda abantu abatali bamu. N'olonda oli atasulangako njala bwe batabanjangako nga buli kimu yafunanga bya waggulu. Bwe mutuma akole ku byammwe, ekyo kikyamu. Tewali muntu asobola kukyusa bulamu bwo nga tabutegeera oba nga tabubeerangamu. Tewali muntu asobola kukyusa makaago oba kyalo kyo oba ekitundu kyo ng'oggyeko ggwe. Ffennyini ffe tulina okukyusa ebitundu byaffe. Naye bw'otunuulira eggwanga mwe tuli, olwaleero tetusobola kwekulembera. Mumanyi lwaki? Nti obwavu bungi. Oli ne bamugamba nti genda onoonye akalulu ekikoma, tebajja kusaba wadde 10. Transport ayinza omulemerera okumutuusa. Kati abasobola okutuuka bemulaba, bemutegeera, bemulonda. Naye olwaleero mwafunye omukisa, timwafunye owammwe Nsuuluga Sulaiti. Wano wokka mu Buganda we wali abantu abatya okwogera nti Baganda. Bannaffe eri Maserengeta boogera nti nze ndi Munyankole. Mu Mambuka ne boogera nti Baluulu n'awalala. Naye olwaleero nze njagala kubasaba musooke musseemu ekitiibwa amawanga gonna. Oba mpulika bulungi? Omunyankole, Omuganda, Omutoolo, Omusoga n'abalala. Ffenna tekuli yasasula okubeera ekyo kyakola ki? Bw'oba tosobola kusiima kitono n'ekinene tosobola kikola ki? Musooke musiime ekyo kye muli.
ate bw'olaba yayagala okwegaana eggwanga lye ekigambo ekyangu mugambe laba omupaapaali guno. Omupaapaali mugumanyi gukula ne guwanvuwa naye nga wakati mu bulenge embiyaga bwejekola ki kali bulolaba nga oli agaana eggwanga lye mugagala ku mupaapaali guno bw'anaanoonyeza ajja kutegeera kyakola ki olina kusooka kusiima ekyo kyoli kubanga tewakikola ki tewakisasulira okuba ekyo era okikuume nnyo okiremereko ebbanga lyonna nga ne baba bakuyuyiza ne bakuzuukusa ne bakujja mu tulo ng'okkiriza nti ndi muganda. Ffenna twasooka kuba mawanga ne tuzzaako enzikiriza zaffe. Lwaki mweyawulayawulo lw'amadiini? N'amadiini mugateeka omutima. Bino ebibiina by'obufuzi bikyukanga bw'onkyusa engoyi. Kuba nawe nja kutuuka waawo mbannyonnyole. Nze nali wa DP. Nabeerako ne bakawanga Ssemwogerere. Nimba ne Bassebaana nga ndi mwana muto. Ne baagenda okufa nga tebannatuuka mu gavumenti. Kati kitwale nti yeggwe ali mu luuyi olwo oluvuganya. Gw'onyumirwa nnyo ng'abaana bo tebalina byakulya ng'abalala balya ate nga bye balya bibyo. Gwe n'ogamba nti nze ngenda kuwakana obudde bwonna obeere nga okula okaddiwe nga okaaba buli lunaku naye nga bw'olengera Basulayiti bye balya bibyo. Omugezi bw'oba olina omuntu gw'olwanagana naye bw'akusinga amaanyi mwegatteko. Bw'osigala ng'okyalwana amaanyi bagagyeemu kubanga ne gavumenti eyo gye tulindiridde ate kino kankibagambe ne mukyekya gavumenti ng'ekyuse nze ngenda mu eyo ekola ki kubanga yeteekesa mu nkula. Kati lwaki mubeera eyo ne mwekubagiza ne muyomba ne mukola mutya bwe mwogedde eby'enguudo byonna ngenda bibanyonnyola lwaki enguudo zifaananga bwe zifaanana. Naye bwe tuvudde tuli ku mawanga nti amawanga gaffe bw'omala okukkiriza ekyo ky'oli tandika okutunuulira abalala bakola batya era nga bw'oteeka mu mutwe gwo watulina amawanga mangi naye omugongo omusingi gwa Uganda guli ku ggwanga ki? Guli ku ggwanga lya Buganda Abaganda. Ky'ovola nti bw'ogenda mu mambuka ekigambo ggombolola gyekiri ne bw'ogenda Maserengeta ggombolola gyekiri ne bw'ogenda mu Eastern kitegeeza nti always ffe wano mu Buganda tulina kubanga tuliki wagguluko. Naye buli lw'obeera mu buyiiza ennyo olumu weerabira ogenda okuzuuka nga obufulumye Abaganda twafuluma dda. Kyova olaba nti wano mu Buganda enguudo mbi amalwaliro temuli ddagala naye ng'ekibireeta mmwe kubanga mulonda abantu abatali bammwe. Bw'otunuulira mu Western Uganda evaayo ababaka 207 ku 207 tekuliiko ggwanga ddala. Mumpulirize bulungi, ku 207 tekuliiko ggwanga ddala ng'oggyeko era abava muki mu Maserengeta. Wano mu Central tulina ebifo 91 nene ku 91 almost 40% baagitutwalako. Kyokka mu kifo ky'okulaba musaze mutya amagezi mutwale mufune ku buyinza obwo mwongera ku bugaba. Era kyova olaba tukyakaaba nnyo singa munaaba temutegedde kyakola. Nti bw'ogenda mu Western Uganda teriiyo ggwanga ddala, bw'ogenda mu Eastern Uganda teriiyo ggwanga ddala era basabwe bakulemberayo. Bw'oyambuka mu mambuka balonda bannaabwe. Bwe tudda wano ne twogera mbutusosola baba batasosola lwaki tebalonda ku bansuubuga emmanga eyo. Mbasaba mukkirize abantu b'envuganya nabo bonna ng'omubaka owammwe yani
siwulidde omubaka wamwe yaani ategedde byensookeddeko okwogera waliko omukono nga bw'otegedde byensoose okwogera waliko omukono ababitegedde kasitoba nga bw'obitegedde kitegeeza nti mungoberera n'ebibuzo bigenda kujja mu maaso awo bwe tunaaba tumaze okulonda abakulembeze abaffe tugenda kusobola okukola ku bizibu ebyaffe oba tegerekeka twogedde ku kya accident ekyenguudo embi naye ekyo kiddibwamu ku nkulembera ya Uganda ekulemberwa amatabi ameka ettabi erisooka lye executive yebeeramu president ne baminisita ne wabaawo legislature ye parliament judiciary kyekitongole ekiramuzi naye executive ekola kinene nnyo okuyinfuluwensinga enkola y'emirimu mu ggwanga naye bw'otunuulira olwaleero ababaka oba baminisita abatuula ku executive mu Buganda yonna bwe njogera Buganda sitegeeza Baganda wabula abantu abali mu Buganda baminisita tetuwezaako 8 ku 8 tulina baminisita 8 naye tetuwezaako 8 ku 8 ekyo ekigaana okuwerako 8 kyekibuuzo kimubuuza lwaki muwulirize bulungi bw'onyiiganga ennyo tosalangawo kintu kyonna kyokka era bw'osanyukanga ennyo tosalangawo kintu kyonna ekirala ennyonta bw'eba ekulumye wadde olabye ekidomola ky'amazzi tokwata ekicupa ekiddugala onyweremu amazzi ogenda kulwala akiri naaba mu ngalo onywese engalo ze whatever naye mu luweero twanyiiga nnyo mu kunyiiga nze njagala muŋŋambe nti akalulu akaggwa twakozesa obusungu ne tukola byonna bye twakola nti obulamu bwammwe bwakyuka obulamu bwakyuka oba bwasigala kaakati eddagala lyekyo ndibawadde nti temusaliranga muki mu busungu baminisita Museveni president kubanga mulina omukisa kabe balina okunkolagana nabo oba ba DP n'abalina kibiina wadde ndi bwenaale tutambulira wamu naye ebbanga lye namala eyo njagala kino kibabbirako nga mbawa kyakulabirako bababbako piki bajja na nnyondo okutwala ki bw'oyagala ogende ewa ssentebe Kasimu ayogere n'omubbi akuddize piki kisoboka ekyo ekyangu ennyo oyina kugenda akiri ku poliisi ayina ku mundu akwata omuki kati mwe bajje bababuzaabuza eno nti omusajja yatwala obuyinza n'emmundu mugenda n'akapapula mu mutiikirire mbaddiremu eddagala lyakyo mpulire wayogera abo nti mulina kufuna kisijja kukyogera naye nga tekinnaba oli abagamba nti ayagala kukyusa mu buyinza nga taze nakyo mumugambe totulimba kati kye tulina okukola okubajjako ebintu tulina kubeegattako
nga mulonda abantu abanasobola okwogera byenjogera ntegereka bulungi muyina olonda abantu abasobola okwogera byenkola ki ate nga alina kubyogerera mu bbo mumpulirize nti nze olw'okuba nti nkolagana nabo omutwe gwange gukyetengeredde sigenda kubalyamu lugwe byenjogera byenja okwogera newa ne mu palamenti kati okuwona ekizibu ky'enguudo nti olw'okuba pulezidenti Museveni alonda mu babaka ba palamenti baawe obwa minisita mbakakasa omuntu maye ekisanja ekisooka nja kudda nga ndi minisita bw'obeera ng'oli minisita obeera ku kakiiko akakola ki akasalawo era kyovola nti nze natandise dda omulimu olw'enguudo embi olw'amasomero amabi olw'ezinyanjaba embi nabafunira eddaba yinvesita abagenda okuyambako ku masomero abaana bafe basoma ninga tubena wadde ekyokunywa oba akokulya ku ssomero eyo bagenda kubayambako ku byokulya bayambeko ku bamaama abazaala mu malwaliro ebikozesebwa nga temunnannondanno so kakati olw'obudde mulimu muno abagenda okugenda bajjeyo abaana ku masomero kaŋŋende ku bizibu by'akatale katono ku nsonga eyo gyava okwogerako olunaku lwajjo yabadde jjo era ebifaananyi wano kwebiri ngenda kubiteekako oba nayogeddeko okubeera ne WhatsApp group nandibadde enkola ki giteekako naye ngenda kubisheyalingako n'abantu bano jjo omubaka ng'atambula mu masomero ag'enjawulo n'amalwaliro ag'enjawulo ng'ali ne badonors abagenda okutuyambako lwaki nfaayo nnyo bwetyo nti mu kitundu mwenkulidde mwezaaliddwa mwesomedde era mwesaba okuweerereza abantu abo naze nabo jjo era tujja kwongera okubategeeza naye ku bizibu bye musanga muyina kyemufaananya mwenna ekyesente entono kiri mu katale kirinewa olwaleero nva wano nga akatale kataddemu ssente ne bodaboda nga kitaddemu essente ezo zibeere mu saakoozi zammwe musaba muwuliziganye bulungi tuwuliziganye muyinza okumpuliriza kubanga nsuubiza ekibali ne batakakolako bulungi naye nga bwemuli nti mwabalonda mubawe ekitiibwa nga bayina byebalani kuba singa si bukulembeze sandi batuuseeko naye nammwe njagala okubakolako sekinoomu ntya sekinoomu muyina siteegi ezimuvaako oba ntegereka bulungi kati siteegi ezo ezimuvaako nayo njagala nteekeyo sente lwaki njagala tube nga tutambula okuva wansi nga tutuuka waggulu bulungi ababoodabooda mwenna
nze nalabye abajja okunoonya akalulu bajja ne batunyonga katugeze ngaotte miliyoni y'esente enyibawadde ezimukyusa obulamu bwamu ebwetaavu bwaffe kusigalawo naye abantu abajja okunoonya akalulu abasooka bagabanga 20,000 abaddako ne bagaba esepiti kati betuyira essaawa eno bagaba myera gy'amatooke betuyira essaawa eno bakola ki abewaliriza ennyo babagabira obukoko 10 ku 8 ate ne batabawana mmere yaki kati n'ovuga abantu okuboodaboda sente z'ofunye n'ogenda ozigulamu emmere y'enkoko n'obwo obukoko ne bugaana okukula n'obukanyuga wabweru bwe natutudde ennyo abantu abali mu kugaba obukoko obwo beewaabwe balunda nte wakuwanga akoko kakoleki nga agenderera kugagawaza naye ayongera kukola ki kati nze obujoozi obwo bwe bwandeese mu kalulu kubanga bwe tunaaba tetwenyigiddemu ffenna oli yalunda nti wakuwadde akakoko kakugaggawaze ate kamuwa butaano tebuliiko na mmere nze eddagala lyabyo njagala kubayambako mbaweeko mbawe emmere yaazo n'akatale byonna byenjogera nga temunnannonda njagala ngende okugenda mu palamenti ng'essimu ezivuga tezingamba mu mpaayo akatunda zigamba emmere y'enkoko yaweddewo akatale tekannabaawo oba ebifaanana bwe naye akatale kangi nga tuli mu bizinensi kyova olaba nti nze sitambudde bwomu ate abantu bonna beetambula nabo mubamanyi bwe babeera batuuze akulembeddemu enteekateeka zange nga kyeyapaasoni w'enteekateeka zange ezintwala mu palamenti ye Hajji Abdul Naduli amyukibwa omukyalo obwedda ali wano Proscovia Namansa ku lukiiko olwo kuliko mwamizi wa Lameka abeera Katikamwawo waliwo mwami Sonko n'abalala ntegereka bulungi so kyembasaba kiki bwe muba mufulumanga awaka kuba njagala kati kukyusa kitundu kyange mulekeraawo okufuluma awaka nga mugenze kunoonya sente muwulirize bulungi mulekeraawo okufuluma awaka nga mugenze kola ki mufuluma awaka nga mugenze kunoonya abantu abalungi mumpulirize bulungi kubanga kabo kyokulabirako atunda engoye yeetaaga abantu okola ki booda zemuvuga weetaaga abantu okola ki kitegeeza nti bw'oba n'abantu abalungi byonna ogenda kubifuna nga ne ssente mweziri era nze mu kutambula kwange siina bwe ntambula nga nnoonya kalulu mumpuliriza bulungi nze ntambula nnoonya abantu abalungi banfunire akalulu era abantu abalungi nabafunye yemmwe
2026 ng'atuuse ne tutandika leero ekya 2026 omubaka wammwe yenze Nsubuga Sulaiti naye sisobola kufuuka mubaka nga siina bantu balungi nga mmwe. Mbasaba munnoonyeze akalulu, mbasaba munjagale, mbasaba tukolagane. Enkolagana yaffe ne bwe mbadde soogerangako nammwe, mbasaba enkolagana ebeerewo okuva n'olwaleero mpaka n'akalulu nga kawedde mpaka Katonda lw'alisalawo. Tutegerekana bulungi nti obululu okutuuka mu Gwokusatu omwaka ogujja tetusobola kutuula wano nga twogera ku kalulu, naye tusobola okutuula wano omwaka ogujja nga twogera ku byenkulaakulana. So mbasaba tubeere nga tutambulira wamu. Ebintu bya gurupu olumu bitambulamu biki, naye nze buli wondabidde bw'ofuna akadde nkubira ku ssimu, bw'oba onneetaaga ojja eri abantu bano. Naye nga tunaba kutuuka waabwe ku kyalooniza boodabooda, nja kusabayo ekiwandiiko kuba nabagambye nti nze ndi wano nga Sulaiti ate era nga gavumenti. Tugenda kuba n'olukuŋŋaana olulala, olukuŋŋaana olwo nga lujjabamu ebintu ebyo. Ngenda kugenda ntuukire ku bantu abakulu waggulu eyo, ensonga ze mumpadde nzibawe, naye tulina okudda at least n'akasente akawera okukendeeza mu magoba ga looni. Naye njagala nnyo siteegi ezeeyo bakyamaanyi b'amasiteegi muwandiike bammemba bammwe bonna babenga mukiramu mwebali. Kyokka n'obukulembeze buno obwa waggulu mbasaba mubeere ne lisiti y'abantu bonna abatawuni kanso. Wayinza obaawe yayingidde mujjo naye kubanga yatukola ki? Mbasaba tuwuliziganye ebintu ebiremeredde emyaka 3-4 ekibiremesezza temufunanga muntu abafaanana, naye gavumenti erimu ebintu bingi. Ani akyajjukira bwe yandaba luli era mazeeyo bbanga ki awo okugenda manyiiwo. Ntegereka bulungi awo okugenda nkola ki? Kubanga ekibaleeta okunyiiga, omuntu yenna omulamu anyiiga asanyuka, omuntu omulamu alina obunafu n'amaanyi. Kati byonna byemukola ng'obikola okuba onyiize kitegeeza oli mulamu era okola ki? Otegeera. Omuntu ategeera akola ki? Naye bw'onyiiga yogera n'akunyiizizza, bw'akkiriza okugonda tambula naye. Nze mbagamba oba mbasaba ekintu kimu, munneesige, ngenda kubavuga mbatuuse bwe tulina okutuuka. Obukulembeze nsaba mukuume ebikolizi bulungi era nja basaba muzimbe obutasukka wiiki emu. Bwe nfuna ennamba y'abantu abo nja sobola okutuula we naatuula, kuba nyiza nobalekera omuntu omunene gwe mutasuubira. Ne mugamba nti abantu baffe bali banyiivu nnyo, ekibanyiizizza kye kino na kino, bwe mumulaba atuuka kubikolako. Ki kye
kyembasaba tubeere bakaka tulekerawo okukayanira obuntu obutono tubeere nga tubanja binene ntegereka bulungi tubanje ebinene okusinga obutono sigenda kuggalawo sipiiki yange kuba byenjogere nabifuuseemu bingiko naye ngenda kusaba tulikodingeyo ebibuuzo 5 mu kulikodinga ebibuuzo 5 nga babawa soda oba basooke baweeyo ekyokunywa abantu abataasiiba bafune ekyokunywa tufuneyo ebibuuzo mu kubiddamu nfundikire mwejajendi eri kyamazima ndi musiimu oba ali musanyufu ebibuuzo biwerako naye nina kubeera mubufunze eyasoose yambuuzizza ng'ogyeko okwagala obwemupi wali okulembeddeko ansa eriye kati okubeera nti ye wa nga bwe nabagambye nti nina diguli mu nsomesa n'obuyiriza obulala nali ssentebe wa Nkobazambogo mu Makerere University nali ku DRC nga nkiikira fakulte yange y'education mu Girudi Council olwamala ekyo ekibuuzo buli yali agenzeeko mu ssomero ansa agiina nti nemmala university neevaayo era nenzija nembeera omuwandiisi w'abavuka ba DP mu ggwanga lyonna nenzija ku disitulikiti wano e Luweero era nembeera omuwandiisi ku disitulikiti level ow'abavubuka era mu DP so kitegeeza obukulembeze nali mukoze ki kyekibuuzo ekyasoose owakatale yasoose kweyama okuntwala eri abasuubuzi bonna neyanziza nnyo ssebo ekyokubiri kyabadde ekya accident ku katale wansi accident erimu ebintu bingi kuba ekyo kitwaliramu neyinula okufuna biki bihampusi mu kifo ekyo mu ssaawa eno nkusuubiza nti njagenda nkyogereko era nja kuba nkomyawo obubaka gye muli eyavudde ku siteegi y'ekikoma yagambye tuze tufuna abaminisita bangi n'abamenya n'amannya sijja gaddamu kati nze njagala kumuyamba mugattireko n'ekirala nti nabana abajja okuvuganya ku bifo nga bwekivuganyako nga ovudde ne ku baminisita nabo bali mu gavumenti bakola mu bitongole ebyenjawulo bonna tebatuyambye mbademu nti n'abagenda okujja tuvuganye nabo ng'ovudde ku baminisita babadde muki naye tebatukoze eki naye nze gavumenti sinnagiwezaamu myaka 2 nayingira gavumenti eno mu 2016 naye 2016 n'olwaleero byensoboddeko byebino obusiraamu butugamba kyabulabe nnyo okugenda okusaddaaka ekikoma ng'ozaalibwa bukeeka ng'abeebukeeka bakola ki kyabulabe nnyo nenzija nengabira ababooda booda kajibe emitwalo 5
nga muganda wange waswa talina mitwalo emeka nti kituufu mba nkoze kirungi ekyokuba abaaki ababooda naye sikifunamu mpeera nga waswa akola ki kyengezaako okutegeeza ekinfuula ow'enjawulo ku bantu ababaddeyo nga baminisita n'abali mu gavumenti ngenda okuvuganya nabo nti nze ekyalo bukeeka kyonna nakiwa amasannyalaze nga tebasasudde. Abayitayo bonna musobola okuwa obujulizi amasannyalaze n'ayali talina ssente ziwayalinga nnyumba ne muwayalingira. Kikyembasuubiza nti bwemba ngenze mu buyinza ngenda kusobola okukola ebintu bye mutasuubira. Nze neekomitinga kukola birime byokka era mbasaba nti gali amannya siwuliddeeko anfaananya linnya yenze Nsubuga Solaiti neddira Mamba ndi musajja Muganda. Mbasaba munteekemu obwesige nja kuba wanjawulo kwabo abaliyo nga baminisita kyokka na bano abagenda okujja okusaba akalulu babadde mu gavumenti nga balinga nze era kinyambire bajja gye muli mubagambe ng'ogenda otukulaakulanya ku kyalo kwova wali okozeeko ki mukibabuuze. Tebajja bakakasa nti bajja kubayamba tebasobola kuyamba waabwe. Ekibuuzo ky'ebukolwa sijja kiyita kibuuzo gabadde ng'amagezi kubanga omuntu yenna anaalonda enkoko alina oba n'ekiyumba ate ng'abasinga tebalina ki obutali musango oba tegereka bulungi. Kati bwe guba nga si musango abo bokka abalina ebiyumba bajja kufuna enkoko. Ekyenkizo kye bagenda okusinga kwatalina kiyumba nti ne ssente enkalu nga mumpadde ebiwandiiko byammwe ezijja ova mu zisaako zijje mu saako nga mugenda kwewola tekijja gaana afunye enkoko nakujja kwewola ssente. Ntegereka bulungi nti nammwe provisioni yammwe oba space weeri kubanga ekya ssente ezeewolebwa nange ekimanyi nti amagoba gaba waggulu tosobola kukola ki kusasula. Ekyokwewola ne bamugamba nti bw'otwala omutwalo ozzaamu 6 ng'ekizibu kye kyamutwala akutwala ebirala alabireeyo. Buli yali yeeweza ku ssente kyalikola ki ebirala abitegeera amaze twala muki. So kaakati kikyembasaba nti mukkirize tutambulire wamu. So abatagenda kufuna nkoko akasente sebo mujja bawa abantu bano ssente. Omwami w'ebukolwa omulala yayogedde ku kyambyulensi naye nga tonalowooza ku ambyulensi olina okulowooza wa gy'omutwala abantu mu ambyulensi. Tuwuliziganye nga tonnaba kulowooza ku kyambyulensi mu mutwe ekiringanga bwe najja ku siteegi ya bodaboda ne nkugamba mukulu Semakula asaba kuntwalako era ekibuuzo ekiddako olina kumbuuza wa. Kati nga tonnaba kufuna ansa where to go. Ambyulensi eno nungi naye nze natandise najjo okuteekateeka ambyulensi gyeneekola ki bayinvesita nabaleese abagenda okuteeka ebintu mu malwaliro. Era bwe tumala olw'amalwaliro lwe nakatereezezza nkakasa bulungi nti n'ekyambyulensi mu pulogulaamu yange mwekiri naye nze neewala nnyo okusuubiza mba njagala nnyo kukolerawo naye ekyambyulensi kino
kigenda kugendera mu pakiji y'amalwaliro era nayo ejja kuba esobola okubeera naffe mu constituency eterina mukwakulizo. Omwami y'omu yambuuzizza ani gwe wali oyambyeko. Kyekibuuzo kyakoze ki? Okuyamba nina bangi naye olw'okuba nti wano nayise basiteeki za boodabooda yawo Obulenzi Tawuni Kanso be nayamba ku boodabooda abamu bali mu kati kamu. Waliwo amanyi mwami Amuli Kamya oba Amuli ow'Obule Amuli abeere Kanda awani amumanyi. Ayinza okuba nga amumanyi anyamba ayimirire ababuule kyennamuwa. Tuwuliziganye naye kino era kyamamugera nakyogeddeko eno mu zisakooti ebyesente ki ishu y'esente sebo abakatale nja basaba MOU yammwe gye mwadistalindako ekibiina kyammwe ne certificate photocopies kubanga Uganda government erina SACCOs ate sente ezo zirina okujja gye muli. N'ababoodabooda mu nkolere kyekimu. Bw'aba oli abadde akulindiza emyaka 10 ate ezo ow'emyezi era tujja kubanga tusobola okukola ki okuteeka akasente mu nsawo. Omwami ayogedde ku kya security. Ekisembayo kyenjagala bwe muddeyo mutegeeze abantu eri abalala. Obusiraamu tugamba obuteegulumiza era nange sinze njagala ennyo okutambula nabo naye Katonda yansitula n'antuusa we bali. Kibaddiremu obusiraamu tebulagira kwegulumiza. Nange nnyumirwa nnyo okutambula nammwe naye Katonda yansitulamu n'antuusa we bakola ki. Olwaleero ndi investor. Nakibagambye buli investor yenna kitegeeza olinamu akasente akatono. Obeera aseti ya gavumenti. Gavumenti erina okukola ki? Ntegerekese bulungi kubanga na wano nina akasente ke nazze nako kati bawa ina okukakuuma. Kakati mbasaba tukakkane nga nfundikira. Byenfundikira nabyo bwe muddayo gye muvudde mukole bulungi mweyise bulungi naye mugere nga muyize ebintu bisatu. Ekisooka mu buli kyokola weebuuze abantu banaakiraba batya, abantu banaayogera ki, abantu banaawulira ki. Bw'oba n'ebintu ebyo bisatu kizibu nnyo okukola ensobi nga buli kyokola ogamba abantu banaalaba ki, banaawulira ki, banaayogera ki. Ekisembayo bagenda kujja bangi gye muli naye musengejje ne bwe mulaba nga sinze mutuufu ku lw'obulungi bw'ekitundu. Tewali muntu munene asinga nsi yaffe, teri muntu munene asinga kitundu kyaffe. Mulonde n'obwegendereza. Bwe munaalonda n'obwegendereza
tugenda kusobola okukyusa ekitundu kyaffe. 2026 ng'atuuse nsuubuga Sulite wendi. Ab'akatale balina omukolo gwe bampitako. Ab'akatale abaaliyo obukulembeze muyimirire. Bw'obawo ne mimba w'akatale nga yaliyo n'andaba mu katale kaali kwebeneza waggulu yimirira. Ab'akatale abo mutunuulire abantu bano kuba nze njagala nnyo amaanyi g'abantu abo gensinga okwesiga. Mubatunuulira mubeetegereze ababoodabooda manyi okumaakinga. Basebo mutunuulire ab'akatale eri. Era nsaba bagikibe wano. Tuwuliziganye nsaba obategeeze nti ozifunye. Honorable tweyanzizza okutuukiriza ekisuubizo kye watusuubiza ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'okusatu. Kubanga nze sazze kusuubiza mpewo. Buli kye njogera nkyogera ategeera bulungi lwaki nkiba sikituukiriza. Emitwalo egyo 5 nagisuubiza ab'akatale. Olw'obudde abantu bwe bamaze wano ngenda kukola ebintu 2 omulundi gumu. Ngenda kusaba ogenda kikola mutya. Bokka ababadde wano nkiddemu. Bokka ababadde wano mbawadde miliyoni y'esente. Nti abasigadde eri sibaagala abo tebanjagala era nabo mbaagala nnyo, naye olwaleero abo bokka bensanze wano empadde miliyoni y'esente. Kati tuwuliziganye Musaku nga maze ofuna empapula bulungi. Simanyi munaayawula mutya ssente za Sulite n'ezammwe, naye zange mbadde njagala bazeewole bwe gaba magoba matono nnyo oba nga temuli wadde. Obwedda batambuza olupapula kakasa nti erinnya lyo nja kusaba nga mpita mu lukiiko luno lwateeseteese. Tuwuliziganye bulungi nga mpita mu lukiiko olwateeseteese. Mugenda kunkolerayo akakiiko akanaaba kalondoola essente ze ngenda okuleeta. Oba ntegereka bulungi? Emiliyoni njirekawo leero. Leero njireka wano. Naye waliwo ssente kuba nze njagala nnyo okukola binene. Bwe tunaaba tubayise essente ezo zijja kuba zisukka mu miliyoni 5. Njagala kubanga nkwataganye bulungi n'olukiiko luno tugenda kuddamu tubayite
tubeere nga tutambuza pulogulaamu bulungi. Nja kusaba ssentebe okwate miliyoni y'abasajja bano nga bagiraba era okakase nti ewera. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.